Abasaba ne banyabo munasonyiwa kansooke ndio kano sobola okwogera obulungi. Amanya eddoboozi bamutaka Catherine Kusaasira, abasinga mumanyi Catherine wammwa. Ekibampisiza olwaleero mbusooka ddala nsooka okubebaza mwebale kukola n'okuweereza gavumenti mwenna aba TV ez'enjawulo. Ensonga ezindese ziri ensonga bbiri zenjagala okuttaanyaako olwaleero. Esookera ddala ng'eya munnange, mukozi munnange, mukwano gwange bwe tukola mu ofiisi emu engeri gye yatulugunyizibwamu. Buchaman bamutulugunya mu ngeri etali ya buntu. Njagala otwala omulanga gwange ogukubira IGP. Buchaman musajja mulema, atambuza okugulu kumu n'ensi yonna ekimanyi, nga gwatambuza agutambuza na matangatanga. Toyinza kuddira muntu atalina mmundu, atalina kasaale, n'omulumbisa emmundu n'okuba n'amasasi. Okwo kuba kutyoboola ddembe lya buntu. Ssebo IGP, ntwala omukisa guno ogw'okusaba njaga tujjeko mu ofiisi yo okubeera nti nno abantu abakola ekivva ekyo bavunaanibwa mu ngeri y'obwenkanya. Kubanga olaba akwata Buchaman amanyiddwa ensi yonna ng'omuyimbi wadde ng'akolamu alina ofiisi gy'akolamu, naye ate omuntu atamanyiddwa kitegeeza poliisi etulugunya abantu mu bukyamu ate nga bo be bakuuma ddembe. Sitegeeza nti poliisi yonna mbi, mulimu abalungi, naye n'omukulembeze yagamba nti mulimu kawukuumi. Abo abavumaganya ekitongole kya poliisi. Nandisabye oba ngenda kukola ekisoboka okulaba nti abantu abatulugunyiza Buchaman bavunaanibwa, kuba ne poliisi eyina disciplinary committee nga bamuvunaana babagira mu bwenkanya. Not only Buchaman, naye abantu bangi nnyo abatulugunyizibwa gye tutali mu mbeera embi. Nze bwe mmanvuddeyo nga Catherine Kusaasira nina okuwuliriza eddoboozi ly'omuntu wa wansi. Abantu bangi nnyo abantuukiridde engeri gye batulugunyizibwamu. Tekitegeeza nti bw'oba olina emmundu ojja oyise abantu obi kubanga olina emmundu, naye omuntu gwoza okulumba nga Buchaman talina mmundu, talina kasaale. Era ngenda kukola ekisoboka okulaba nti abamutulugunyizza bavunaanibwa. Sigamba nti Buchaman kyakoze kyabadde kituufu oba kikyamu, ebyo saagala kubiddamu, naye ndi ku nsonga engeri gyakwatibwamu kyabadde kikyamu nnyo era nkifumbaganya. Ensonga ey'okubiri, essaawa tuli mu budde bwa COVID. Obudde bwa COVID buno buli muntu abantu bafiiriddwa ebintu bingi nnyo. Abamu tebakyakola ng'abasomesa. Essaawa eno osanga omusomesa ng'asaba wanayoza engoye afune 10. Naye si musango gwa gavumenti, wabula bulwadde bwa COVID obwajja mu Uganda. Kino kinyigiriza abantu bangi nnyo, abasomesa, kinyigiriza abayimbi. Osanga essaawa eno omuyimbi talina waayimba. Kinyigiriza abantu bangi nnyo, abakeedi tebannabagulawo. Naye lwaki? Lwa bulwadde bwa COVID.
ogwo musango sagala nguteka ku government wabula tuli mu kunyigirizibwa ng'abantu embeera ye tulugunyiza buli muntu kabaani naye newuunya omuntu avayo n'agamba nti kangende nkuba akaseppiki tugende tukuba obuseppiki tufune emmere ng'essaawa eno omulamwa gwe tuliko gwakulaba buli muntu akoze atya okubeera nti ka bizinesi ke yasigaza akatono afunamu 10 agenda ku makya n'agenda n'akola kitegeeza ogamba omuntu yandikadde ku makya n'agenda n'onya 10 kye agenda kuba akaseppiki omuntu yandibadde agamba nti kangende nkola omulimu gwange nfune ku budde obutono bwatuwa kuba akafya tandika ssaawa emu n'omuga agenda okuba akaseppiki mu budde obutono badde anoonyamu ssente ekyo kivumirira nebuse kuvumirira eno gavumenti tayinza kuddira nti no egenda kugaba emmere Uganda yonna wabula weesobodde okutuuka eno covid tanyigiriza Kampala yokka anyigiriza buli muntu yenna mu Uganda netosuubya ati buli muntu agenda kuvaayo bamuwe emmere tugenda tukuba obuseppiki batuwe emmere omuntu yandibadde agenda n'akola ebibi byandibadde akola era mbategeeza kino nga mbagamba nti nganze Catherine Kusasa ngenda kutambula okutandika ku Lwokusatu ndaba abantu abafunye emmere n'abatafunye emmere naye emmere ejja kubatuukako abatannafuna kino tuli mu kunyula ffenna ng'abantu naye omusogo ogamba abantu mugende mukuba obuseppiki nga gogenda kwera ku makya ofune kyolya ng'oli gogamba okuba akaseppiki oluusi n'emmere tajja nagifunako eyandibadde akola emirimu so mbasaba abannayuganda mikwano gyaffe baganda baffe tugondere amateeka agatebwawo tunaabe engalo twekuume okuba tetufuna bulwadde naye ate nga batugenda ku makya tugenda tukola emirimu gyaffe ne mutagenda mu bintu byakuba kusefuliya kikyamu era nkivumirira ze ensonga zange neyanze Buchaman lwakubanga muyimbi munno oba ekyo nvuddeyo ng'omuyimbi ate nenvaayo nga presidential advisor eyakwasibwa ku nsonga za Kampala ezinyigiriza omuntu wa wansi atasobola kutuusa ddoboozi lye eri omukulembeze oba eri eddoboozi ly'okutuuka gye lirina okugenda kubanga essaawa ono Buchaman yakwatibwa bubi ng'omuntu nze sobola okuvaayo ne mwogerera naye waliwo atasobola kuvaayo ogamba nti basobola omwogerera kiba kyannaku nnyo kati ekintu ekyo kiba kinkwatako ngwanze presidential advisor wa Catherine Kusasira kuba omuntu wa wansi mumanyi bayita mu kutulugunyizibwa kungi abantu bangi nnyo abakubudde amasimu nga bayita mu kusoomozebwa bwe kutyo nyabe kibuuzo ekyange nze Ismail Musuga nkola ne Bukedde TV mugenda kukola woki ekyokuvumirira ndaba ng'ekitamala mugenda kukola woki kuba ndaba nga okujjako okumutyoboola ng'omuntu Buchaman n'ekitiibwa kye nga presidential advisor nga kikibwa kimu ky'oli ndaba ng'ekyalengezeddwa muteekawo kamufube ekimu nga ttiimu eba presidential advisor okulaba nga ekitunga ekyo tekiddamu kubeerawo era nga n'abakikoze bavume ekintu ekyo tugenda tukolera Buchaman agenda kuba kyakulabirako poliisi alina amateeka naye egafuga tugenda kumakinga sure nti abantu abo abatulugunyiza Buchaman bakwatibwa wamu ne mukama wange wa muganda wange IGP ne KMP emabegako mwakiraba omwogezi wa poliisi yavaayo n'ayogera n'agamba nti Buchaman waddembe ogenda okuwaaba kitegeeza nabo bakkiriza era njagala kuba kiremerako okulaba kiteekebwa mu nkola nga bakwatibwa kireme kubeera kyakunyigiriza omuntu wa bulijjo babantu bangi nnyo bayise mu kusombozebwa kungi nga poliisi evaayo nemutulugunya lwakuba talina bwogerero era ekyo nkikoze nga nze era kigenda kugguka essaawa ono Buchaman alina kasero yakosebwa ebyuma byasesetuse ebiri mu magulu tali mu mbeera nnungi akyogerako si yakireeta naye singa ssaawa ono Buchaman afuna obuzibu n'afa ani gwe bavunaana kuba tali mu mbeera nnungi tassa bulungi byuma byasesetuse okukuba kusomoza kwa maanyi nnyo n'okuvuula ofiisi omuntu gy'aba atambuliddemu ekibuuzo kyange ekirala mu ofiisi mwemukola ne RCC wa Kampala mwakola mukyala Farida Mayanja mwe nga mmwe abali appointed abayimbi
muyinamu obutakkaanya naye oba osobola nga tonagenda wala tosobola tuula ku level ya Farida Mayanja ne musooka mu bigaaya mu ngeri ya kisajja kikulu? Ekyo Farida kyeyakola RCC kyali kikyamu kuba tuli mu office yemu. Yandibadde asooka nazza Buchaman ku bbali n'ayogera naye kuba ekisookera ddala Buchaman alina olulimi lwategeera ffe tutategeera. Ajja kugamba kati nze nsobola okwogera Swahili naye Swahili yo nga tumutegedde bulungi naye n'ofuna omuntu asobola okutaputa Oluswahili. Buchaman alina olulimi lwa ghetto lwasobola lwawulira. Farida yandibadde adda ku bbali RCC muganda wange era nja kutwala omukisa guno ngendeko mu office ye oba twogereko naye tulabe waki kyabadde bwe kityo. Buchaman yali asomuza ku bbali n'amugamba tukoze tutya okuhandulinga abantu bano mu ngeri ey'obwenkanya. Kyali tebere kimala okusinga okumwesaamu amaaso kuba kuvoola. Ekibuzo ekyange kiri nti waki tulengera RCC wa NRM waki muba mukubagana nga ate mulinga abali ku side yemu? Sebo kino nze kyendiko sigamba nti oba wa NRM oba wa FDC oba wa People Power oba waki ndi ku kya muntu wa wansi. Bwe ndaba muna bwenkola naye mu office ng'akoze ensobi gye nandigambye ensobi nze nyina okuyimirirawo ku mugongo kuba nze ndi mukaka gwa President Museveni. Nsobola okweyala nga waliwo ensobi ekoleddwa n'ayitawo. Mu kisookera ddala omukulembeze yagamba tewali kusengula bantu ku ttaka mu budde bwa COVID wadde okutunda ettaka. Kati simanyi mu budde buno bw'onyigiriza muntu wa wansi wadde tukola mu office yemu oba tuli ba NRM naye waliwo wa People Power gweze gwenja okutuusiza eddoboozi lye, waliwo wa FDC gwengenda okutuusiza eddoboozi lye ate omukulembeze n'akiwuliriza. Kati ekyo nkivumaganya kubanga buno obudde bwe tulimu bukyamu okuba tusobola okusengula abantu ku ttaka kubanga kyalagirwa. Nze nyina okuyimirirawo nga waliwo ensobi eyimiriddewo egenda otutuza emabega. Twagala Uganda egenda mu maaso sedda mabega. Ogambye ogenda kufuba okulaba nga Buchaman afuna obwenkanya. Senga Buchaman alemererwa ofuna obwenkanya, what is your next step? Tebusobola kulemererwa kuba ye office eyampeebwa. Office gye bampa si yakutuulaka wabula yakulwanira muntu wa wansi. Tebusobola kulemererwa, tetusobola kulemererwa kubanga ne poliisi alina amateeka gagifuga nga yo. Nga gwe advisor wa president tulengera abantu abasinga bakomplaininga bagamba nti temuvuddeyo bogererako kuba abasinga bali waka amaduuka gabe bagaggala bagamba mwe temuvuddeyo kubanga namwe mubogererako kubanga nabo basobola okukola kuba baba banja rent. Muli ababoda abasaluni abakeeki n'abalimi. Ye process nsuubira ebiseera bisinga omukulembeze agenze ate ebintu mu phase okusinziira ku ky'obulwadde obuliwo. Era nsuubira ku baana abakedi gye bali abasomesa we bali amasomero tumanyi banagulawo na budde buno gakyali naye nsuubira olw'obulwadde obuliwo buli kituga tukigula bakigulawo mu phase okuba nti nno batangira obulwadde obwandikutte abantu abangi. Sigamba nti nnumirwa nono yekka bokka buli muntu ze kinkakatako era tuli wamu nabo era mbakakasa nti Mukama Katonda bw'anabakkiriza buli kimu kino kibaddewo kuba yali nteekateeka ya Mukama naye nze kyembasa bagumiikirize buli kimu kigenda kuba nga kitereera. Enteekateeka za rent Drake Lubega yawandiise ngera zoogerako enteekateeka za rent kuba abalina osasula ewaka wasula ne ku mulimu eri gy'abadde akola ng'ate abadde takola babaagala ssente. Ezo ensonga sigenda kuzoogerako nga nze kubanga ziri waggulu wange n'entegera yange wabula nze ensonga ezindeese zibadde ensonga bbiri. Ebadde ya Buchaman ya bwenkanya n'endala y'abantu kubaziza genda kuwa obusefuliya bukyamu tukole emirimu gyaffe tutambuze eggwanga ligende mu maaso. Madam Cathy, obusepiki Bobi Wine yagambye it is a sign ey'okwekalakaasa just tukulaga obutali bumativu Mu mirembe. Ate naawe kennyini ozze n'olaga nti ddala gavumenti gye tuliko waliwo ebikolebwa nga si bumativu. Don't you think it's about time
mulabe oba nti embeera exposes the bad governance erimu NRM okuba nti muwaba enembeera eriwo gye bagambye mbuno bakuba obusefiriya ya mmere kyadde ku kirala kyonna wabula ya mmere nenjagala okubagamba nti emmere tegenda etuuka buli wamu naye abaana basobodde okufuna ku mmere bagifune nga bo si yangeri yakwekalakasa kubanga ojja kufiiriza n'omuntu omulala yadwadde afuna emmere agomugamba genda okuba obusefuriya nga bwogenda okuddawo ogenda kulya bambi ekikoko oli ekinyama oli ekugi nga gwogambye ogenda okuba obusefuriya agenda kukyuka agenda wuwe ng'enjala emuluma ng'ate emmere egenda kutuuka buli wamuze obuvunanyizibwa bwegenda okutwala nga Catherine Kusasira okutandika wiiki eno ku Lwokusatu kugenda kutambula kuyita kubanga emmere bagigabye mu disitulikiti ez'enjawulo ngende nga ngamba wano ne wano baani abafunye emmere baani abatafunye emmere kyetaagisa ki era emmere ebatuukeko kuba emmere weeri era tugenda kukkiriza abantu bagenda kuba busefuli emmere egenda kubatuukako abatafunye emmere naye nga n'abafunye temugamba ndi abafunye tebaliiyo nabo gye bali nesikwekalakasa emmere bagigabye ebbanga eriwere emabegako tennabaggwako bo emmere ekyaliwo era tukyagigabira abantu kati saagala muntu awugule bantu ababadde bagenda okufuna emmere abalindi okufuna emmere ate obawugule bagenda bakube obusefuriya nsuubira ne babawadde emmere nabo omuwendo munene nnyo bagenze kunyumba ze baziwandikako kuba nti bafunye emmere era mbagamba bannange baganda bange mikwano gyange bali eyo ekikulu kyekiriwo kya mmere abantu bagenda kujja bafune emmere n'obwenkanya obusefuriya temubukuba tebuliiyo omuntu agenda okukuba akasefuriya agenda kudda ewuwe mbeegayiridde mugenda kufuna emmere waliwo abafuna ngebawedeko essaawa eno mugenda bakola muti emmere ekyaliwo era abantu bagenda kufuna emmere era tukyagibongera n'abatannafuna nabo balina okufuna emmere weeri Kathy, abayimbi omuli Big Eye bavuddeyo nabo beekubira omulanga eri Mr. President ng'ate muyimbi w'NRM nti yagula ennyumba naye ssente kubulako ayagalayo miliyoni 4 olwo abantu b'owansi baano bo tebakiraba obubi nti mwe ab'NRM muweebwa kyokka ate bali abantu b'owansi tebaweebwa. Ensonga ezo mbadde saagala zigendamu nnyo kubanga saazetegekedde ensonga gye nabadde netekedde gye njagala okuttaanya yino ensonga gye tuliko ya buseffuliya na bwenkanya mu poliisi okuba nti nno basobola okukwasa obwenkanya eri omuntu wa wansi